At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Rasa ye afuse rasa tubaniriza nnyo mu katundu kaffe kano Uganda ya leero. Tulina abanafu abaSundus Exchange. Sundus Exchange bano be batwekamu ensimbi. Sundus Exchange woba olina ssente n'oziweereza okuva e Buwarabu olutuuka wano zituuka ku mobile money ya muntu ku ssimu ye. So, omuntu asobola okufuna Airtel Money, M-Pesa ne MTN Mobile Money. Kale gwe oba oli Buwarabu osobola okuweereza ssente Uganda, Pakistan, Kenya, Tanzania, Eritrea, Somalia. Sente ne zituukako. Ate nammwe abali Australia, abali e UK, abali e Canada, USA. Eyo yonna tulinayo amatabi. Kale nno mukozese bannaffe abaSundus Exchange mukuweereza ensimbi zino. So, mukulu Kabuye, Bwana Rasa, ye yasinze okukola wiiki eno, yatandika ojjukulu olw'omukaaga oluwedde, ng'agezaako okwanjula omukyala eyandibadde ndowooza waakuna. Bannaffe abatuwuliriza, omusanyufu basinkana olunaku olwaleero nate, mpozi mugenda kunsonyiwa mulera eddoboozi lyange terigenda kuba ddungi. Kiyego kyanzinzeeko kimpisa bubi ennaku zino, kale ebinaaba biyitidde munansonyiwa, naye ekikulu nti wendi tunaawuliramu bye tusobodde okuwulira. Kakati lwasi oyo nze nsoberwa ebiseera ebisinga newuunya nnyo okutegeera kwe. Simanyi kutegeera kwe oba obwongo waba muli okumpi oba ategeera bulungi oba zigira ne zinoba. Naye nga sinnagenda oba maddu kansooke nzireko ku sayidi y'abawala. Kawala ke kaani ka Vanessa? Vanessa, abawala abo kankubuulire ensi ebatawaanya. Manyi nagamba abantu abamu buluusi bw'oboogerako bakulaba mu kintu ekirala. So nga ate oluusi tusiŋŋaaniddwa mu mawanga agamu nga mwe tuzaaliddwa gye tulinayo emisaayi, abamu tusiŋŋaana nga gye tuwasizza. Naye waliwo kye tuba tukkiriza, waliwo ekika ky'abakazi ekimu nga bo omulimu gwe basobola okukola gwa kwebaka bugazi. Kati abo abaana abo olwasi abasinga okuzingako abo afazi feesi, abakazi abasinga okuba abantu abalabika obulungi abo abasinga afa feesi na lususu bonna beeru tebabeera bakozi. Bo omulimu ogwabwe guba gwa kwebaka bugazi. Ye kapito ye mwajja ssente, mwajja buli kyalina okukola ki. Kati gwe bwakukwana eno n'omukwana n'omwagala aba akwagala naye ng'ayagala ssente ng'alina n'abalala bakola ki baayagala. Kakati lwasi ono engeri gy'ayagala ennyo okweraga ateeke mu kamera nti yayanjudde omukazi omuki omweru omunyarwanda, yayanjudde omukazi omulala. Kati kali kamalaaya kalina basajja baako abalala bekajjamu ssente bekabuula gye katambulira. Kitegeera aka kakazi bafana yakasooka kakozesaako mu vidiyo ze ng'ayimba kumpi kalinga Queen dancer. Kalina abasajja bangi nibo basiba ku loole tosobola beetikka. Kati gwe bw'okajjayo n'okalabisa gw'okawasizza obeera okatidde akatale. Nze Rasa nsobera mu myezi 3 giti ayagala kuwanjulwa mwana. Y'ensonga lwaki kamuyambye namu ekika ky'abakazi abo ayinza n'okukulinda n'omala okukola ki n'otegeka n'omala n'okuvuga ne mugenda okutuuka ewaabwe ku kyalo nga tekuliko mukolo n'ogumu omuwala taliwo nga naye gwe wamaze okusimbula. Era kumpi katono bagire kuba Rasa yagambye tusimbule tugende tukakase. Lwasa agaba bayiriddewo ne poliisi. Lwasa si yasoose, abantu bangi kibatuuseeko olw'abakazi ababbi bwe batyo. Tulabye nnyo ne bannyinaffe oba bakyala baffe okuba nga balina omutima gwe gutyo. Naye
ebiseera ebisinga lw'ekiseera n'otuuka n'okkiriza oba n'ogamba ebintu ebimu byaliyo edda baatunyumizanga emboozi z'abantu abaloga naye nandiyagaddeko ko omusajja omu aloga omukazi bw'ati atambule ng'ali bwereere abalala bafuuke ekyokulabirako nti bamuloga bamukyanga basajja kubanga sinnakwata ku Lwasa nja kubuulira ne sayidi endi ku Lwasa naye kati kasooke nzire ku Vanessa yabbye miliyoni eziwere 14 mu lukujjukujju. Nze ekikulu si kya bubbi kuba ne Lwasa talina nnyo lwayinza kunnyonnyola nfuna gye yafunamu ssente sobola omusingana nga naye bwe mubbi kuba bayibuli egamba nti bamutwalako mu bubbi bwa golodi. Kati bayibuli ekugamba bw'olimala omunyaga naawe n'onyagwa sandisaasidde Lwasa lwa kumubba naye nnumwa nnyo abakazi abalina endowooza bwetyo olw'ensonga tebakomye ku Lwasa ye w'amawulire n'abasajja abalala bakola ebintu ebifaanaganako bwetyo nti ekintu kino omuwala kyalabanga ekyangu okutegekesa omusajja atuuza meeting n'atuuza mikwano gye ne bamuwa baganda bintu muwala n'alyoka ajjawo n'asiriwala nga ye bw'avudde mu bintu bye bitaliiyo kubamu akafaananyi yeyakeera ku makya n'agulira ensawo ya sukaali olwetikka nsawo ya sukaali ogimuddiza nti emikolo tegyabaddeyo okuswala okwo era kuba kuswala bakazi mwe nga mukola ebintu ebyo kubamu akafaananyi nga ggwe omusajja yabadde ajja okukwanjula n'atatuuka nemutegeka emikolo gyonna abantu ne bajja ne babeerawo ne mulinda omukolo omusajja ne mutalabako n'omu n'atatuukira ddala kati nga bw'okiwulira bwe kiruma bwe kityo saasira n'omuntu ayakutte ssente ze nze sisaasira Lwasa lwa ssente wabula munasaasira olw'ekiswalo newankubadde nga mu ngeri emu kugamba nti kyamugwanidde naye nga bawala mmwe mbabuulira ensi ejja kutuuka ottabanguka abasajja bajja kutuuka okukoowa ensonga lwaki nti edda twawuliranga abakazi abeetunda nga tubamanyi mu Kisenyi era mu Kisenyi Kampala era abakazi abo baabeeranga batoolo era nga tumanyi abatoolo be bakola ki be batunda kati essaawa ya leero mu nsi yonna buli kibuga kyotuukamu mulimu bamalaaya abeetundiramu wajjudde wati kitegeeza ki nti wajjudde n'abasajja ababagula bangi abagendayo kuba batabagula tebakola ki tebabeerawo tebandibaddewo naye abasajja bakowa stress za laavu basalawo kati okugula abakazi ne bava ku kukwana kuba abakazi bafuuka babbi mukazi omukwana nga omwagala ng'alina abasajja 6 takubuulira naawe akugattako n'alemu okugabanya laavu n'abalumya emintu kyovulaba abamu babakwata ne babakola ki ne babatta esayidi y'omukazi kati sayidi ya Lwasa oli musajja mukulu emyaka ogenda mu 6 abaana abo b'ozanyirako ng'obikkula ensonyi zaabwe obwerere bwabwe baana bafuuse bazzukulu nze we nalabye ekintu kya Lwasa natandise n'okutya kati okutegeka emikolo kagibe gyange mba ngamba walina okubaayo kalabalaba gye tugenda bajja bikola kuba kati ekintu bwe kibeera tekibangawo bwe kimala okubeerawo n'oli akiyiga bwe kitegeera mubeerawo nga ye akubazaako ssente kuba oyagala ogane bwoba ogenda okyalewa okwanjula lw'omukazi oteekeddwa okuwaayo ssente zitegeka kuba nze ebiseera byonna banyinaze bafumbirirwa embaga tewabanga ssente zitegeka waabwe wa mukazi kuba tewabanga mikolo gy'amaanyi nazzi kuno kyabanga nakya kivve omuko okugenda okulya ku buko era okwanjula tekwabangako mmere gye bafumba nti abako bajje balye abako bajjanga n'omwenge gwabwe n'ebirawo byabwe baleese bakomanga mu kwogera ne bamala ne baddayo kati oyasamya akamwa kulya ku buko byajja bikyuka bukyusi kati abantu okufumba emmere ku buko kati omukazi oba ogenda okumuwasa olina omuwa ssente ezigula ebidongo ezitegeka ewaabwe olina omuwa ezigula emmere ezigula ennyama n'empombo byonna ate nga beekwasa mbu ani agenda okuliisa byonna olina kukola ki kubitegeka kati abakazi kajja kufuuka akakodyo ak'okusabanga abasajja ssente bamale bakole ki bafuule naye mbasabira Mukama Katonda abakube ebbala ate kati jjukira Lwasa asuubira kati wulira nno ng'ovudde ku kutegeka Lwasa yaserese n'ennyumba y'ewaka mwe bagenda omwanjulira kati ekyo kyekifaananyi ekyawamu
kyonna kyenkulaga ku basajja kati wetudda ku Lwasa ng'omuntu tukkiriziganye ye Lwasa aliko ekimugoba aliko akatuli ku mutwe oba asobola okubanga mu bakazi be yazza ng'akwana bw'atyo mumuli yamulobo ekisiraani ekyo ayagala abakazi abeeru kati wotunuulira maama w'abaana nno bagyali kuba ne bawala be bakuba mu bifaananyi. Lwasa era sajja liina mukazi waali awo oba ali salaama awo sayidi awo liina omukyalo omukulu gwe lyasooka okuwasa essajja eryo liina abaana abakuze ye mweru ye namulabako liina n'abakazi abalala abatajja mu mawulire be lizaalamu abaana naye essajja ligwenyufu oba sajja gwe njagala tukkiriziganye ku myaka gy'olina abakazi ab'obikula ensonyi zaabwe babeera bazzukulu bo naye kikyonoonya ky'otomatiranga buli kika kya mukazi okyagadde bakuswaziza bakwanise bakutadde wali naye towulira mwezi gumu ebiri nti nyanjula kati oswaza basajja wano omukazi bagenda n'akwanika ng'olina akananga kalinga entangawuzi ffe ne tutandika n'okuvumwa ne bwoba olina gy'okwana bakugamba omukazi amala kugamba nti owaaye mala kwekebejja si kulo olina ka Lwasa ofuuse kivume oswaza abasajja sajja kkulu weeyambulira abakazi bakutadde ku butambi towulira buli budde omanyi omuganda agamba nti siva we boogera abuukana kabalangula omutwe so kati Lwasa empunzikaye ey'obulamu oyinza obutaba nnungi oyinza okuba nga oyinza okufa nga kaziini ne bakutta ne bagamba oyo bwatyo bakazi be bamuse kuba kaziini yalina mukazi we wakana abakazi ab'enjawulo yafiira wa malaaya mukazi Lwasa olina abakazi olina abaana n'emyaka okuze wandibadde ova ku bintu mu butonde bw'omusajja kasita otandika oyingira emyaka 5 mu bulamu bw'omuntu Katonda atandika obbukolwa amaanyi g'ekisajja gagenda gakkendeera oba tokyasobola kubiisana n'abawala bano b'onoonya olina kunoonya abakazi bakaddayo be tuyita abaliddeko bano abaana bato beetaaga bavubuka bannaabwe abali mu myaka 3 myaka 4 bwe batyo ne basobola okukola so Lwasa nga yeewummuzeeko abakazi alina bangi n'obusobozi ate abasajja muleke akajanjako omanyi Lwasa ayagala nnyo obutasemba nakyo ono omuwala ayinza okuba yamukoze ku kimusembya nakyamutegeeza kuba Lwasa oyo manyi abawala wano mwe baagalira ennyo abagagga Lwasa oyo ayagala Diana Nabatanzi nga muwala alabika bulungi era ng'olaba kale kuba tetuganya abakazi bagamba babeera bato naye tebaba bato abakazi muggwako mangu okitegeera tukkiriziganye sayizi era Nabatanzi Lwasa ali amugwanira naye olw'enneeyisa ya Lwasa Nabatanzi ng'omukazi asengejja yatuuka n'alaba nga talina nti gyatambulira era awo bajjukira akazannya akalaninga ku Bukedde TV oba bakayitanga bati akaalimu kye nasinga okakwatamu nga bazanyamu omugagga Sendegeya waliwo akazannya akaali awo omugagga Sendegeya omugagga ow'amaalo omugagga ow'amaalo baluwa bwe bakazanya ne Nabatanzi akaalimu bw'oba okajjukira nga wakalabako sitoole eyo omusajja oyo gwe baali bazanya Lwasa omugagga yali awo nga mugagga nnyo sente alina mpisa teyasoma ali mu kiko ekyo bwekityo ndowooza omuwala yanyumya sitoole ne bamukolamu ki omuzannyo akazannya kuyo birinya bakayitanga ki naye nzijukiramu Sendegeya oyo Tasha baani awo bwe bati abakalimu ba Raymond baani abakalimu abo Jamila Kalungi be bazannya abo ne Nabatanzi kuga omugagga ow'amaalo so kakati ebiseera ebimulimu eng'ombe ejjanga enkula kuba ffe tuweeredde abaana abato nga bajerega nnyo Kiboga olwa Nakawunde yava ekiboga najjazannya omuzannyo bwe baagira awo ne bavaawo ne batandika okujerega b'ekidera ekidera ekiseera bwe kituuka ne batandika kati mu Kampala engombo n'ekyuka nga bajerega batoolo be baamaalo be basamavu be baki ne bajerega nga batoolo oyo agasimanyi oli mutoolo kakati kigenze kikyuka ne kigenda kituuka e Busoga ne batandika ojerega abasoga bamutuba amaalo baaki bategeerera 45 ne tukitwalirawo nti y'engombo naye kati kyagenze kikyuka mpola ne batandika ojerega ab'e Masaka kati ab'e Masaka n'obutaala omuntu bw'oyogera obwo nti oli w'e Masaka balaba omuntu munnakyala w'eddembe ow'amaalo nze nno kye nali sikkiriza nali ndowooza Masaka y'emu ku bitundu ebyasooka okugunjuka naye ngenze nkikkiriza batandikira olwema n'obutaalataala bw'osiŋŋaana mmotoka eriko obutaala obungi eyo tobuuza nannyini abeerawo e Masaka
ne boda bw'ogisingana gye batonyetonye yawe tobuuza nyiniyo abeera wa Masaka obutaalaataala we bali bw'osingana ennyumba gye basiize langi ezitategeereka ennyumba emu eriko langi nga 8-10 era ogenda okubuuza na nyiniyo nga we Masaka kakati bino Lwasa byagenza akola agenda gye ekifaananyi kyeyaba Masaka mu mwalo era lumu abasajja mu kugereesa lulimi Lwasa lwe bamukwata obutambi nga yeeyambudde waliwo abaajerega nga be Masaka ne bagamba banaye banasingo tuwanyise waakiri mutuweemuzaako tubawe Lwasa kakati okugenda ng'oswazaswazaawo abantu musajja mukulu wumula nze nkubuulire bw'otowumula osobola okufundikira nga kaziini kikyotambuza ekyo lwaki tova mu baana bato kale oyina ssente wakola ssente kweyagala ofunye abaana abato yeyagalire mu kyama naye tobiteeka mu butaala abasajja bangi benda ne bazaala abaana kubayo omusajja kambabuulire nakino abakazi ekibikuumidde basajja bammwe okubeera abantu balamu waka bwavu naye omusajja buli lwafuna ssente ebyo bijja ne ssente n'abasajja abalala babikola okitegeera sijja kugaa nti Lwasa yeka yabikola naye ekizibu kya Lwasa ye maalo kubikola n'abireeta mu butaala naye kakati omuggo bamukubye gwa ku mutwe bw'anaaba wa magezi ajja Lwasa myezi esatu gyokka ate bakanyenga mukomako naye nga ye akulaga akyayagala okugenda tawulira naye tasemba nakyo naye kuno yasembye nakyo ng'ogyeko ekya ssente n'omuswaza bamukoze eki bamuswazizza ekyo abasajja tutambula fenane naye totumala kagenda ku buli mukazi gundi wamalaye namwagala yali bwati ne bwati okitegeera naye nze ekinsobera ekirala bw'otunuulira ne mu bifaananyi olabira ddala nti Lwasa bwe yali yeesibako yali tamusobola omuwala atudde ali mu t-shirt yokka ne gundi kyokka Lwasa ali mu ofiisi omuwala ayambadde olugoye nkunamyo olabira ddala ebitundu by'omubiri Lwasa gwayimiridde naye ali mu masuuti ga buvunaanyizibwa waliwo obutonde bw'omuntu kankubuulire waliwo emyaka egitadde amabega ekitegeera wabeerawo ekintu ekitadde amabega kyetuba tulina okukkiriziganya nakyo ng'oli musajja nange ndi musajja sooka okubemu akafaananyi ebiseera ebisinga omwana aba takedde kukaba wala nti mukaba okutandika n'emyaka 23 okudda waggulu tutandika okuba ne bagirlfriend nga tonnawasa kibeerawo ku buli musajja ategeere yatondebwa nga musajja era tufuna abawala ab'enjawulo betweganza betwebaka nabo bagirlfriend ebiseera ebyo bw'oba otandika myaka 23 girlfriend waakyala era bw'abanga azze kusula musobola okugenda mu sex kumpi emirundi egiwera 6 oba 5 bw'aba azze kusiibawo emisana era musobola okukikola emirundi 5 oba ku 6 ekiseera kituuka n'otandika okukula n'oyingira emyaka 3 bw'oyingira emyaka 3 ekiseera kituuka nga girlfriend asobola okujja ne muba naye emirundi emeka 2 ekiseera kituuka mukyalawo gw'oba naye n'otuuka n'owasa nga ne omulundi gumu okikola omulundi gumu nemwebaka oluvannyuma lw'ennaku 2 kituuka ekiseera omukyala gw'oli naye nga musobola okumala wiiki 2 nga tewali kigenze mu maaso naye nga musula mu buliri butya bumu ekiseera ne kituuka ne mumala n'omwezi ekyo kiri mu butonde Katonda yakola ki yakitonda fe abasajja tugenda tunafuwa gyoko mukula era kyokola bansaasira abakeera mu ddagala lino manyi bana abasawo abalanga abumaanyi ga kisajja babbye abantu ne babakola ki ne babanamiriza olw'ensonga kiri mu butonde kati omusajja ajja n'akugamba nti gwe wali oli musajja kati tokyesobola n'ogenda n'akupiika omuddagala 10,000 20 naye nga abasajja kati ogenda amaanyi gakola ki gakuggwa si kituufu kunoonya nnyo baana bato okitegeera abo abaana myaka 2 aba n'amaanyi myaka 16 kugenda mu myaka 18 myaka 2 paka ku myaka 3 omukazi aba n'amaanyi mangi aba n'obwagazi bungi nnyo kati gwe omusajja akuze ali mu myaka 6 myaka 5 oba tokyasobola kumatiza mukazi ono kale ate ng'ovudde ku ekyo kati abo abaana oyo omuwala atambulira mu bayimbi alina abasajja abawera atambulira mu bayaaya abali obukoola abanywa emyaka gy'ekivubuka abamira obukerenda abalya mira bw'akwata ku mweso ayeesa kumpi kumala ssaawa 2 tannakola ki tannawummula kati gwe Lwasa musajja wattu olina obudde okufuna obudde obukola okubalansinga bizinensi zo olina okufunayo obudde bw'abakyala bo bw'olina abakadde be wazaalamu abaana abali mu maka b'olina okugenda nabo webake nabo olina obudde obunywa
olina ofuna obudde okunywa kuba Lwasa atamiira buli budde ayagala kukola kinywa. Kakati mu wiiki omufuniremu laavu omulundi gutya olyoka ogendeyo mukankanireko eddakiika 6 ogwire oleme kuddamu kusituka olowooze nti ajja kudda awo agambe nti katongoze gwe nga bbaawe otuuke omulabye ennaku ng'eno alina abayaayi abajja omuka kantu essaawa 2 kakati buli ngeri gobeera wekola ki nga tumaliriza Vanessa agamba nti ensonga ye nti Lwasa yagenda n'agamba amawulire nti yakwata Vanessa ne driver. Kati abazadde nga bagamba nti olina omusango gwa driver tannagumaliriza gwe yakusibako kyokka ate mu wiiki emu agamba akwanjula. Vanessa talina nsonga gy'atugamba. Vanessa kankiddemu. Vanessa mubbi. Era obuwala obufaanagana ne ka Vanessa siina bigambo biwoomu gye buli. Kyova olaba bukwata nnyo ne babutuga ne mutamanya nsonga lwaki kaafudde. Kyenakugambire nti singa abadde omuntu alina eddogo nga Lwasa alina eddogo yandiroza akawala ako ne bakakoma ku yuuku ne kategeeya. Ebyo byonna bw'omala okubimanya ki ekikukwasa ssente z'omusajja ng'ogenda kutegeka wamu. Ogenda tegeka wamu. N'akuwa n'ez'oggula ebirabo n'ozirya. Ako kaali kabbi tekalina kye katugamba. Mbu Lwasa yadde ategese emmotoka 2 z'akuwa Vanessa. Oba mmotoka 10 oba mmotoka 4 tekimuggyako Lwasa kuba musiru. Ate tekijjako Vanessa kuba mubbi. Weewaawo bannaye tweyanziza emboozi ya Lwasa bwetyo bwe tugiwumbye tusinkane mu mboozi yaffe eddako.